Okay. Tutekeryewo omukulu Frank Gashumba. Tuzenga tulabanga omukulu ono tayagala abantu boogera ku muwala we Sheila Gashumba nga musosowaza nnyo mu bantu gamba Sheila omwana avunaanyizibwa akola kino naye ate gye buvuddeko awo emabega twagenda okulaba nga ate ayina ka audio gwe yali ayogera naye gwe yafuwalingira message eyo nga yeemulugunya ku mbeera oba enneeyisa ya muwala wono. Kyawawaza nnyo amatu g'abantu era ya trendinga nnyo. Gukyogerako ki abazadde banene abalina abaana bali mu limelight okubanga ate baba bikkiriza ate ne bakaabira eri emabbali ng'olwo ate enneeyisa embi ey'abaana baabwe basuseeko. Kya bulijjo omuntu olina okuprotectinga famire yo ne bwe muba nga mulimu ekitagenda bulungi. Ndowooza ekyo Frank Gashumba abadde nga akikola bulungi. Yadde ffenna tubadde tukirabanga ebintu ebikola omuwala olumu byakola bisukka. Situganye mu buvubuka waliwo ebintu byetulina okukola ng'abavubuka nga byo bya myaka gyaffe. Naye waliwo kyokola n'owulira nga kisusse kati waliwo bambi olumu ebimuyitirako ne bisukka. Kitaawe najja n'amudifendinga. Kati ekyo kye kikyamu. Okitegeera? Omwana bw'akola ekintu nga kikyamu okusinga okumudifendinga osirika. Bw'omudifendinga ng'akoze kikyamu okumusapootinga it's okay. Olina okusapootinga omuntu wa famire yo. Naye okumudifendinga nga kyakola kikyamu ekyo kikyamu. Kyokka okumudifendinga nakyo kituufu. Simanyi oba ntegeerekese. Olina okumuyiirawo omubiri nga ddala ng'alina byali mu kukola oba ng'alina bye bali mu kumwogerako nga bikyamu. Olina okuvaayo n'omuteerawo omubiri. Naye okumudifendinga nga kyakola kikyamu ekyo kikyamu. Kati okusinga okuteekayo feesiyo ne bakulaba nga bw'olabye oli omuzadde bwe yavuddeyo n'agamba omwana wange wa myaka 14 kati at least eky'emyaka okisirikira n'ogamba nti omwana wange baamukubye kye baakoze bubi n'otayogera myaka. Okitegedde? Kati ekyokwogera emyaka kikufuula okuba nti gwe musobya. Okitegeera? So Frank kyakola ekyokudifendinga omwana kirungi era buli muzadde kyalikoze. Naye okudifendinga omwana ng'akoze ekikyamu kikyamu. Kireetera omwana kyalibadde kirungi naye ekizibu ekijjira nti kireetera omwana okuba n'amaanyi ng'ali mu kusobya. Okitegedde? Akuba bajja kugamba after all taata waali ku lwange era public emanyi kyenkola kirungi n'olw'ensonga eyo kangende mu maaso n'okukikola. Kuba bw'owuliriza akatambi ka Frank owulira nti yali amaze ebbanga ng'ajja abuulirira omwana. Ebya God's plan byonna yabyogera. Bwe yava ku God's plan n'adda ku rich man si kyekyo n'amuyita Koni ng'akulaga nti azze nga abuulirira omwana nti ebintu byakola si birungi. So bw'abanga taata w'omwana agamba avumye omuvubuka gw'ali naye n'amuyita mutabani wa Koni kuba yakikozesanga kivumo n'akulaga nti oli God's plan yamuyita God's thaaga nti yali akimanyi n'okukimanya nti oli mubbi okusinziira ku kyeyayogera nti oli mubbi. Naye omuwala n'amubuulirira ave ku mubbi. Bwe yava ku mubbi ate n'adda ku mutabani wa Koni. Kati olwo oba obuuliridde. Okitegeera? So eyakola ensobi ndowooza ye yaleeta akatambi Diana. Nze gwe ndowooza nti yavaako akatambi okusaasaana. Yes. Byonna bye yali anyumya ng'omuzadde bituufu era tumuwulira nga ayaziirana. Alina okulumirirwa. Alina omwana w'amwagala abeere. Oba oli awo omwana ye kye yali tannaba kulengera. Okitegeera? Ng'omuzadde era credit njimuwa nti bambi owulira nga pulaani zonna omwana we amwagaliza kirungi kisinga kubanga naffe abamu ebyalinga bituluma yabyogerako. Okitegedde? N'ayogera ku nnyambala etali appropriate. Omanyi tatuze yeekuba nga ffenna tuziraba nti waliwo ekisukka. Okitegeera? So ne tuwulira nga naffe twakitegeera nti bambi naye olumu bino abyogera mu public ku defendinga mwana naye bimukola ki? Bimuluma. So kaakati ne tuddayo ku Shira ebyo byonna nga bigenda mu maaso. Taata we amaze okuyita omulenzi Koni n'alayira n'okulayira nti Koni mutabani wa Koni tali wasa muwala we ne bw'aliba afudde. Ekyo kigambo kinene.
simanyi oba Shira yakitegeera bulungi, simanyi oba mutabani wa Koni yakitegeera bulungi ekyo kigambo bwe kiba nga kivudde mu muzadde n'akugamba nti ne wembanga nfudde towasanga muwala wange, bw'obanga ekigambo ekyo kikitegeeza okitegedde olina okwakitinga accordingly n'omanya kikyozzaako. Naye kati nabalabye oba bali South Africa, bali Dubai, nga bali beekubiza ebifaananyi, bali mu kwekiisinga ebintu byennyini ebyali byogerwako mu katambi ka kitaawe ke yali alikodinga nga ate byennyini bye bakoze eki bibakomezaawo. Kaakati ekyo kika kya bujoozi. Kale muyinza okusalawo ne mubikola, omulenzi w'obadde omwagala n'ogamba taata si agenda okunsalirawo kwani gwe ngenda okwagala. Omwana asobola okukikola kuba ali mu myaka egyesalirawo, naye ate tokikola mu mbeera eraga muzadde bo nti bye yayogera temuli kaki temuli makulu, kuba buli bw'obikola mu public oba okkaatiriza nti bye yaŋŋamba temuli makulu. Waliwo ne tweet gye yakola Shira n'agamba nti abazadde abali perfect n'abaana abali perfect, oba yabuuza ndooza mufunye ku kyokulya. Kati tweet eyo okuggyako nga kyewandiika teyakitegeera kiki kitegeeza, oba otegeeza nti kitaawe yakunenya yalowooza mutuukirivu, kyoba otegeeza kitaawo alowooza mutuukirivu ekitali kituufu. So bw'obanga otera okungoberera ebyo byonna nga byakabaawo, nawandiika ku Facebook yange ne ŋŋamba Shira omuzadde tebamuddamu era teweekangabiriza n'obaako kyoddamu. Ne ndowooza nti ategedde kuba yagenda n'atwitinga n'agamba sijja kwogera ku kigenze mu maaso era eno ye post yange esembyeyo ku nsonga eyo. Ne ndowooza nti ategeera era ategedde, naye ebyaddirira ng'ayongedde okutwitinga ebirala ebityoboola omuntu omukulu. Taata ayinza okuba mmanyi era waliyo ebigenda mu maaso, lwakuba butambi tetunnabufuna, mmanyi waliwo ebigenda mu maaso era bali mu kuyombagana, kuba ebikolwa omwana byali mu kulaga bijungulula ebigambo bya taata bye yamubuulira. Kuba ffe twafuna chance ntuwulira katambi nga taata abuulirira omwana, kuba yagamba Diana gwe yayogera naye nti bimuweereze, nga kitegeeza yali alikodinga obubaka obuwulirira omwana, naye byennyini bye yamubuulirira ng'abimugaana byali mu kukola. Noza lwaki ono omwana tayagalwa abantu basinga? Lwa mbeera ze yeetwaliramu okubanga nti ye wanjawulo nnyo, ye wa kinyusi. Shira abantu bamwagala, naye lwakuba nti nga bw'omanyi waliwo abatamutegeera mbeera gy'akolera mu bintu. Waliwo ebintu abaana abo bye bakola nga babikola olw'okuba bamanyi trend, kiki ekiriko, kiki ekitrendinga. So Shira naye asobola okuba nga akimanyi byali mu kukola si bituufu, naye ng'akimanyi bw'abikola bimwongera numbers, n'asalawo n'abikola, okitegeera. So nti abantu alina abagoberezi, kubanga singa tebamwagala yali bali talina bagoberezi. Ndowooza aweza miliyoni nga nnamba n'omusomi ku Facebook ne ku Instagram alinayo abantu be bangi emitwalo ndowooza nga 7 n'omusobi. Kale kyentegeeza nti bamutaddeko nnyo pressure naddala ku mitimbagano egyo. Kyova olaba afuba nnyo okulaba oba nkiyite kubakakasa abakakasa nti yadde weebiri, naye ate kubaka ky'omuntu pressure ye mukolera ye nga yo omuntu. Pressure ye buli weebaawo n'osakambinga to that pressure gwe tekukolera. Ku social media ebintu ebireeta following byebyo contradictions, okitegedde nti bangi bakola comments nga tezibava ku mitima. Akola comment ng'erina kubeera against post yo asobole okufuna attention, okitegedde nti omuntu ajja n'akulumba ng'akitegedde. Tugeze Samson Kasumba ayogedde ku kino nga kituufu kyayogeddeko, nzikiriziganya nakyo era mutuufu, naye nga bwe naakikkiriziganya nakyo kigenda kundeetera comments 2 nentekinga the other side, okitegedde nencreatingawo ekika ky'akatalo nti ndi mukola naye olutalo, which means abamu following eri bagenda kujja eno bayombereyo, okitegedde. So olumu ebintu bo babikola nga batagetinze following, nga singa anaasirika tekimuyamba. Kale kisobola okumuyamba ne mutategeera ndowooza ye, naye nga singa abeera against mmwe kigenda kumwongera following. So olumu babikola mu mbeera eyo bwetyo. Mbeera ya kugaininga following na attention yaba gaininga following nti taata yaŋŋaanya omuvubuka ono,
bwe siddemu mupostinga nja kuba nsembi, bwe nziramu mupostinga abantu bagenda kulitwitinga tweets zange naye zisaasaane nyongere nfune following. Kati nasalawo nakola ekiri agenesi kitawo kyeyayogedde, kitegedde yadde nga y'omuzadde kiba kimuyisa bubi naye y'omwana abala following ye kiba kimuyisaamu. Ndoza Frank Gashumba yanditwalidde ddala obuvunanyizibwa naye oba muwala we okumugjamu eno bizinesi y'amabaala ndaba nga ge gakisinze nnyo okuba nga gamu exploiting okuba n'embeera ezo kuba yagenda n'agamba Shira akola ssente ne Shira ssente anywanywe azispendinga genda ku beach. Olowooza buno obulamu bwalimu si bwe bumutwaliridde okuba nga atali mu mbeera? Obulamu bwalimu oba oliawo gy'emyaka byalina okukola lwakuba enkola gy'abikolamu eyinza okuba nga tebadde strategic. Okitegeera nti okusinziira ku taata we byannyonnyola yakulaga nti omwana talina kyalina era yali amuwa advice abeeko n'edduuka ly'atandika ng'amulaga nti emabega yali alinawo by'atandise edduuka lye ng'alina ebintu by'asuubula ekyalina n'abiguza abantu ne bigwa nga bigwa lwakuba nti tafaayo adigize nnyo. So okudigida kiryoke kubanga gy'emyaka gy'alina okudigidira mutagenda kudigida nga wa myaka 4 naye alabika okuba nga tabadde strategic mu midigido gye nti nyingiza ssente bwe ziti percentage eno y'eyokudigida percentage eno ngenda kugiinvestinga mu kino na kino na kino na kino. Okitegeera. So nze ndowooza nti Shira ebintu byakola ebimu bituufu naye enkola yaabyo yeetali nnuŋŋamu nga yeetaaga naye ndowooza nti kwe kiva ebiseera ebisinga kiva mu mukwano omungi abazadde gwe tulaga abaana baffe okwagala okwo kasita okwagala kusukka abaana balalanga ate n'abanga takyayinza kudda ngulu. Mwami Frank omwana we amwagala nnyo 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 ate n'omwana akimanyi nti taata njagala nnyo 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 kati olumu weesanga nga kyekyamukyamyamu kati nga n'atuuka n'okukaabya taata amaziga. Omanyi Abaganda bagamba nti omwana bw'akulemya okukaabya amaziga nga muto akakukaabya mu bukadde. Kati Frank kati yayagala kukaabya mwana maziga n'amwagala nnyo omwana naye n'akimanya. Kirungi okwagala omwana naye waliwo w'olina ng'omuzadde okukola ki okulaga amaanyi go naddala ng'okyasobola. Kati Frank Gashumba takyasobola kulaga mwana maanyi kubanga yatuuka mu myaka egyesalirawo asobola okukola buli yenno. Omwana amanyi alina amaanyi, akimanyi alina amaanyi ne ssente azifuna. Okitegeera. Kati takyasobola kumulagiranga mwana wabula balina kukkaanya bukkaanya ng'abantu bakulu kuba naye mukulu alina kumutuuza n'amugamba Shira kino bwe kino bwe kino bwe kiti kitambula bulungi kyali badde bwe kiti naye n'amugamba nti kino mbadde njagala kibeere bwe kiti ne bawaŋŋana magezi. Naye wali emabega yali alina obuyinza obulagira nti kino bwe kiti bwe kirina okuba era ne kiba kati takyasobola. Naye nga nze ndowooza kyava mu mukwano omungi gwe yalaga omwana naye mu byonna ye ng'omuzadde yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Omwana yamuggulira ekkubo y'ensonga lwaki afuna ssente zaafuna. Mmanyi nti Shira y'omu ku bantu media personalities abafuna ku ssente eziwera era nga bw'anaaba awuliriza ebigambo muzeeyi we bye yayogera mu katambi bye twawulira n'atereera mu layini nga bw'alina okubeera emyaka gigenda okwetoloola 10 nga y'omu ku bagagga mu ggwanga abasinga ssente ng'ate bavubuka.